Kadama TV tulina Kadama wano ayagala okubeera nga wabulwamu oba okuweerwa amagezi oba okubeera nga waliwo omuntu eyali afunye ku kintu kino kyayagala otubuulira. Kyekuusa ku kubeera nga waka bakozesa essimu ye okubeera nga waliwo message ze bafuna, nga message ezo agamba oluusi kubeerako gavumenti naye ng'ate nabo bennyini balina amasimu, naye wabeerawo message ng'ezo ze twaliise kagwirawo bazisukuma ku ssimu ye, kati bano bennyini ab'owaka ne babeera nga bamubuuza message gye basukumye ku ssimu. Kati ye agamba yeekengeddemu tamanyi lwaki bakozesa ssimu ye okufuna message ezo nga nabo balina amasimu, era n'ayagala okumanya oba n'ayagala okubuuza oba waliwo omuntu yenna yali afunyeeko ekintu ng'ekyo. So ayagala kuwabulwamu alinga eyeeraliikiridde nti wayinza okubeera waliwo obuzannyi bwe bazannyira ku ssimu ye ng'ebizibu ebinajja bijja kubeera nga bifunibwa ye so si bakamaabwe. Katumuwulize Kadaama ono. Kalo nnya buli Kadama TV. Mr. Kadaama, ssebo wasuze otya, wasiibye otya, bulamu bugamba ki, emirimu gitambula gitya? Mukwano, nsaba kumpa ku magezi oba kumpa bulamuko. Banaye kisoboka boosi wange okubanga message ze bamusindikira ku ssimu ye zituukira kwange, kisoboka? Kale kituufu ky'ofunyemuko okweraliikirira. Kati emabegako awo omanyiza bwe mba nkola emirimu gyange nteekako enegundi, nteekako voice yo Kadama TV ne mbeera nga ntadde awo nga mpuliriza ng'eno oba nga njoza bintu oba nga nsimbula mu kiyungu, emirimu ng'egyo kale gitali gya kwetawula nnyo. Naye ng'ogenda okulaba omusajja nga yeeyisawo ng'atunula ku ssimu, talabako nti oba vidiyo, talabako nti oba ki, wabula alaba kifaananyi ate ng'awulira n'eddoboozi. Nambuuza eyo TV kiki? Konze TV n'angamba nga teraga. Konza teraga, bali mu kwogera bwogezi. Nambuuza yaawa. Konze ye Uganda, towulira ng'ayogera Luganda? Ngenda naye ng'olaba nti do babeerawo bagira beemulugunya kuba bawulira Kadama TV bawulira biki. Kati ate nga nange kali waliwo olumu bannange baba ng'abafunye obuzibu n'olaba nti mpuliriza ng'omuntu ogamba nti oba omuntu yeeraliikiridde nnyo. Kati ekyavaamu omukazi n'aŋŋamba toddamu kuwuliriza ssimu ng'okola mirimu. Ekyo ndaba nga tekirina buzibu nange ne mbireka. Naye yayinza oba nga si y'ensonga naye kale nze njagadde nkugamba kuba mbutuufu nsobeddwa. Emabegako wayiseewo ndowooza wiiki nga 3 omuwala wa wano yali azze kuzaalira awo. Omuwala nali ndi awo ndi eno mu kisenge kyange ndi mu kugolola ngoye n'ampita. N'aŋŋamba nti waliwo message gye baakasindika katikati ku ssimu yo. Ne mbuuza abaaki, aba Zaini oba aba STC? Ne mugamba mulimu layini 2. N'aŋŋamba nti leeta ndabe. N'aŋŋamba njamba nzigiremu looka, essimu yange eyonoonese njagala gitereeza naye nga nnyina waali, muganda we waali, waliwo n'omulenzi aliwo. Ze essimu 3 ezaaliwo. N'eyiye yaakuna. Naye kati ate eyange yo kyajja kitya ate okusindikako message. Kati wano ku message waggulu nga kuliko gavumenti e Saudi Arabia nga kyekiri wano waggulu. Ngamba kijja kitya? Nensirika message y'amangu ago n'angamba gisiimulemu kiwedde saagiggyamu. Kati yajja n'angamba nyamisa ku ssimu simanyi biki, nze essimu yange ensobedde kisaamukaluubiriza ne ngimuwa okebera message ne mugiramu looko okebera message nga mweri n'agisiimuulamu eri gye bansindiseeko. Ekyo ne kiggwa. Kati omusajja aba ali mu kisenge kye yeebase. Era ekiseera kye kimulooza nga bayiseewo ennaku nga 2 kyava ajja mangu ssaawa zaalinga 8 n'aŋŋamba waliwo message gye basindise ku ssimu yo, giyimpe nsomere enamba ze basindiseko. Nze message ki? Ti ggwe kebeera ngenda olaba naye kuliko gavumenti of Saudi Arabia. Omusajja ono akola mu bino nga bonogama ebya internal affairs, ebya passport biki ebiwe bityo byakolamu. Kati munnange okebera ennamba mubuuza kati nenzimusomera nga kituufu basindise ennamba nenzimusomera. Agamba kale kiwedde. Nemubuuza lwaki basindise ku ssimu yange. Koye nti essimu yange yayonooneseemu. Ne mugamba yayonooneseemu ng'olina essimu 2 ate nga ne maama alina essimu n'ono gundi alina essimu. Ne mugamba bawalabe alina essimu n'angamba nti beebase. Konza sakiremerako naye ng'omanyi omuntu n'enzira eno ne ŋŋamba
n'ekijja ky'okuba nga baagala okuba nga basindika meseji ne basindika ku ssimu yange ne batasindika ku zino ez'abalala. Omusajja alina essimu bbiri, omukazi alina essimu, muwala we alina essimu, n'omuto omukulu alina essimu, omulenzi alina essimu. Kijja kitya okusindika ku yange ate amangu ago ne baagala babikoppololeko? Ekintu ekyo ne kinnumya omutwe ne nsirika. Ne wayitawo ndowooza wiiki nga nnama nga tebannaba kuddamu. Bandi awo omusajja nga yali atudde era mu ddiiro bwe yali alya mmere ng'ali mu kunyigaanyiga essimu ye kwe kumpita. Ndimugamba nzijja n'ampita n'anshanita jangu yanguwa biki. Omanyi oba yita oli abanga ali ng'ajja omuliro amangu ago naye ng'ekintu ky'agamba kitono nnyo. N'aŋŋamba waliwo meseji basindise ku ssimu yo. Namugamba wabula nange mpulira mbikoye lwaki basindika ku ssimu yange? Ne neekamwana ne nzija kukeberako nga kituufu basindiseeko. N'aŋŋamba ginsomere nno tebagenda kuddamu kusindikako tonyiiga biki, kale nga mutuufu mpulira bintamye. Ne musomera ennamba ne nzimuwa. Kati n'aŋŋamba leka ndabe n'azitunulako n'agira n'aŋŋamba nzisiimuulemu. Ne mbisiimuulamu. Ne mbisomeramu kuba byali nga gwali alemeddeko ate nga nange njagala nange buki eyalingako nammwe ndabe bitegeeza ki kuba ebigambo ebyalingako wansi byali mu Luwarabu ennamba nga ze ziri mu Luzungu. Mpozzi n'ekino ekigambo ekiriko Government of Saudi Arabia. Naye nga nakyo tekiweddeyo just kiri mu oba nkyogere ntya nga tekiweddeyo naye nga mu kuggwayo kiba bwe kityo. Ngamba ekintu kino kitegeeza ki? Ne mpulira kale kituufu mu mutwe gumpuma gye ne tufunamu obutakkaanya. Nze n'omukazi. Omukazi n'akuulako wifi n'agiggyako. Namba nga sina muntu gwe njogera naye yenna ne mbatuma airtime ne bagaana omundeetera ne mbatuma ne bagaana omundeetera. Nange ne ŋŋaana okukola. Kati gyo wayiseewo wakayitawo ndowooza ennaku 5. Omusajja aba ali ku mulimu oba yali ku mulimu oba yali ludda wa era nga ndi mu luumu yange ngolola n'ankubira essimu. Bwe yankubira essimu nga ŋŋamba waliwo meseji gye basindise kati ku ssimu yonsomera ennamba ezo yanguwa zisome kati nga kwendi tojjaako. Namugamba nti tebanna basindikako meseji nti waliwo meseji gye basindise bw'ogamba nkugamba simanyi. Namugamba nti eno essimu yange bagambe basindike okukwa. Ne nziggyako essimu. N'addamu n'akuba. Namugamba naye ki kye mwagala kati kankusomera meseji naye bw'oba ojja ogenda kunsanga ntunula tugende ffembi ngule layini endala eno layini ngikooye. Banyi nga mpulira bintamye n'amaziga ne gampitamu ne ŋŋamba ki kye banjagaza essimu yange na ssente zange. Mpozzi layini gye yangulira kati kiki? Ne bintama ne mugamba kati n'annemerako ne mbimusindikira ku WhatsApp ebyo basindise. Ne baddamu ne basindika endala nayo n'ankubira essimu n'aŋŋamba waliwo endala gye baakasindika nze nno oluusi mba sinnababbiraba ye nga nkubidde essimu. N'aŋŋamba waliwo endala gye baakasindika ko nze sigiraba nti kweri kati yali akaŋŋamba naye neetuuka. Ne ngimusindikira ennamba ne mbimusomera naye nga tabitegeera ne mbimusindikira. Kati bwe nabimusindikira mba nkyagula mutuufu nga mpulira omutwe gunzitoye nga mpulira obusungu mpulira binsobedde ne ŋŋamba n'eki kye baliko. Ne nsirika. Kati eyo yali yakubiri. N'addamu n'akuba essimu ne mugamba kiki emeseji ogirabye gundi ogirabye mbisindise ku WhatsApp nti waliwo nanti ey'okusatu gye bagenda osindika kati. Mubuuza naye lwaki tebasindika ku ssimu yo oyina essimu bbiri omusajja alina essimu bbiri ne mubuuza lwaki nti essimu yange yayinooneseemu ne mulemerako ne mugamba kale tebaddamu mugamba nti layini eno ogiraba ngenda giggyamu nga nawe olaba njagala layini ndala kiki kye mwagaza essimu yange n'essimu nze nagyegulira biki bye mukola? Ne mugamba biki bye mukola ne mugamba njagala layini ndala kale kituufu nga mpulira bintamye ne by'okukola ne bye nnali nsiimuuza ne bye nnali ngoloza ne mbirekawo awo. Ne neebaka nga mpulira mutuufu n'omutwe gunnumiddewo. Nambuuza ombuuzaako kintu ko nze nkubuuza kubanga eno essimu yange bye mukolerako sibimanyi era sibitegeera. Ne ŋŋamba oba nyinza okwogera ebingi naye ate nga kyensuubira si bwe kiri ne nzira mu layini. Basindika layini ne musindikira gundi ey'okusatu. Kati ne basindika n'ey'okuna mu kiseera kye kimu n'ankubira essimu waliwo endala gye bagenda osindika gye basindise kati gisindike ne mugamba ziriko 3 okebera nga teriiyo. Ne mugamba tebanna bagisindika nti bagisindise gisindika kati n'olwo abantu abo bayogera nabo we bamulagirira waddamu wabiŋŋamba bamulagirira waŋŋamba. Ne mugamba nze sibitegeera kati
Nangamba keberayo omutuufu nga teriiyo. N'alinnya mangu n'avuga mangu emmotoka n'ajja ewaka. Yali yaakatuuka ne message n'etuuka. Nangamba leeta essimu yo. Konze teriiko muliro. Ko ye leeta essimu yo. Nze kale nenjiggyako nenjigyamu looko. Nenjiteekamu looko nenjimutwalira. Nangamba ajjamu looko. Nenteekayo ekinkumu n'egaana ovaamu kati nga maze siigako bizigo ku lugalo. Ne mugamba bigaanye. Nangamba ajjamu looko ne mugamba nti egissamu ekinkumu naye ebigaanye ku lugalo nga nsinzeeko ebizigo. Nendaba nga akambwadde nnyo nangamba ye lwaki simwesonyiwa ne mulaga message. Nenjigyamu looko. Olugalo ne lusimula nenjigyamu looko ne mmuwa gundi. Ne mulaga message nga kituufu waliwo ey'okuna gye basindise. Ne mubuuza naye kiki ky'obala? Kiki ky'obala? Lwaki basindikira ku ssimu yange message? Ne mugamba guno gubeere ogusembye kuba luli basindikira gundi. Ne mugamba muwala we. Leero luli ne baddako ne basindikira gwe buli kadde basindikira gwe essimu ya maama nnaamu. Ey'ono nnaamu waliwo buli omu alina essimu gw'alina essimu bbiri. Lwaki tebasindikirako lwaki basindikira kwange? Nti sisita wange akola ku ebyo bya paasipooti. Abadde alina paasipooti gy'ali mu kukola naye nga waliwo ennamba z'alina okumala okunyiga ku ssimu ng'ate essimu ye yayonooneseemu ne mugamba asindike okukwo. Ne mugamba sisitawo ate yasindika okwange. Ate nze bwe mmala nsindikire ggwe. Kati lwaki tasindikidde ddala okukwo? Ye lwaki ombuuza bingi? Ko nze mbuuza bingi kubanga binsobedde. N'agamba ye sisita wange alina ebya paasipooti by'akolako. Naye ebya paasipooti essimu ye yayonoonese ate ye bye bamubuuza wali tabimanyi kati aba nsindikira kati namugambye asindike ku yiiyo kati bw'asindika ku yiiyo kati naawe we naaba nga siriwo ggwe obinsindikira era ky'ova olaba nga obwedda mbikusaba. Ebinsabira ne ŋŋamba owaaye nina abagezi abansingako nja babuuza kati simanyi Mr. Kadamu oba kisoboka? Bannange abali baba nga kale nabo baali bakibakozeeko oba nga nabo baali babaddeko mu mbeera bw'etyo simanyi mutuufu kinsobedde binsobedde. Nsaba kale okumpa bulamuko bwe mba nga kale kakugamba binsobedde naye nga ndi mu bukyamu nsaba kumpa bulamuko. Kisoboka okusindikira boosi wange message nga ziyita ku ssimu yange? Ate zibeere message teba bya Zaino oba bya STC oba byaki naye ate bya gavumenti yaabwe kati simanyi ekituufu binsobedde. Waliwo kye bakola jjo omukazi yaŋŋamba Shanita toddamu kwekubya bifaananyi ng'oli bwereere tugeze bbaawe ayinza okugamba nti n'okuba ebifaananyi oba ng'oli mu mpale oba ng'oli bwereere oba n'okuba amabeere toddamu kwekuba n'obiweereza bbaawe wano taata aba abiraba. Toddamu kwekubya dde oli mu kisenge kyo oyinza okugamba nti no kanneekubye mpeereze bba wange taata aba abiraba toddamu owulidde? Nemugamba namubuuza mu kisenge kyange mulimu kamera? Nagamba ate mulimu kamera naye munaye tomanyi taata muzibu taata oyo muzibu ayinza okubaako kyakola essimu yo oba si ekyo engeri ffenna gye tuli awamu tolaba nange bwe neekubya ebifaananyi ye aba abiraba nti alina laputopu wali abinyigamu n'akebera ebifaananyi byo bw'amala n'abiraba. Kale ate bwe ngatagatta ekyo omukazi kye yaŋŋamba yasonga lwaki neemulugunya bantulakinga kiki kanina amagezi agava erimu oba agava eri bannange bwe mba nga ndimusabya asobole okumpa bulamu. Nja kweyanza bambi nga banzizeemu.